Mugekiro kya leero Goverment eweze amasomero okuwa abaana homework olwa Bududa lubadde nate ekirwadde kizzeemu okwegiriisa. Kamalabyonna wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga abuuliridde abazadde wano mu Buganda baddeyo ku nnono ey'okuza abaana baabwe mu mpisa ez'obuntubulamu nga kino nno kye kigenda okuyamba kaweefube gwe baliko okuzza Buganda ku ntikko. Babadde ayogerera mu kuziika omugenzi Leokadi Namazzi tezikyadda ng'ono ye nnyina w'omusumba w'essaza ly'Ekereziya ery'e Masaka Bishop Severus Jumba e Bulando mu division eya Nnyendo Mukungwe mu kibuga Masaka. Katikkiro agambye nti abaana ba Buganda okufuuka ab'omugaso balina okuyigirizibwa obuntubulamu obwesigwa n'obwetoowaze. Kizibu nnyo amaka okuvaamu abantu ab'obuvunaanyizibwa okuggyako ng'abazadde basize ensigo. Buganda tejja kudda ku ntikko nga bwe twegomba okuggyako ng'abazadde bazzeeyo ku nnono ey'okukuza abaana n'ekiruubirirwa eky'okubafuula abantu balamu. Wano buli omu ensobi zonna azimanyi ezitukuumira emabega, teri atazimanyi, era buli kikyamu omuntu akiraba. Naye ennono ey'okukuza abaana ebateekamu ensigo ey'obuntubulamu tugyerabira. Nze kumpi buli muntu gwe nsanga ng'aliko w'atuuse ambuulira ekyenjawulo bazadde be kye baamuwaliriza okukola nga muto, ate oluvannyuma n'akiraba nti kyekyavaamu ebibala by'abaakungula. Awo nno enja okuvaamu omusaseredooti ate n'afuuka omusumba si kya bulijjo. Omukadde ono n'olwekyo tumutenda okutuukiriza ekkatala ery'obuzadde. Tetuzaalira nsi tetuli bumyu, era temugambanga nti buli mwana ajja n'omukisa gwe abadde kamyu. Tulina okutuukiriza ekkatala ery'obuzadde, era tukubiriza abazadde komya okukola ekyejo abaana nga beekwasa okubaagala ennyo. Kyekiriwo ennaku zino bagenda ne bakopperera eby'abazungu. Omwana bw'atula ku mmeeza amagulu n'awanika, bamugamba genda ku ssomero nti saagala. Toyagala otya? Abaana bayigirizibwe emirimu, bayigirizibwe obwesigwa, bayigirizibwe obwetoowaze n'ennyingo endala zonna ezizingirwa mu buntubulamu. Eyo ye ngunjula y'abaana ebayamba okwawula ekikyamu ku kituufu. Ku lulwe ne ku lwa gavumenti ya Ssaabasajja Katikkiro atuusizza okusaasira kw'eri omwepiskopi w'essaza ly'e Masaka olw'okuviibwako maama. Ku lwange, ku lwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka n'abantu b'omu Buganda, tukusaasidde nnyo ssebo omusumba. Omuntu bw'afa ng'awezezza ku myaka, abatamuli kumpi bagamba nti kasita abadde awangadde, naye abamuli okumpi bo babaako bye bamujjukirako, era ebirowoozo byabwe bitambulira nnyo ku ludda olwo. Bishop Jumba ono bwe yatuuzibwa wano baategekawo omukolo, yava mu maka oba n'ab'okukyalo. Maama ng'ayagala emmisa esomwe ssaawa za nkya egobererwe ekyemisana olw'okukuza ekitiibwa ekyali kituuse mu maka gano. Bishop n'amugamba misa eneeba ya lwaggulo. Akati gwe yatuma Bishop n'amugamba nti genda omugambe nti misa ez'essaawa 8 ziba z'abafu. Era wadde Bishop yali amaze okufuna amaanyi ag'enkanidde awo, yakkiriza n'asoma emmisa mu ssaawa maama ze yali ayagala. Biteeka okuba ebirowoozo eby'engeri ng'eyo nga bye biri mu mitwe gy'abantu abadde baliraanye maama. Tubasaasidde nnyo. Minisita y'ebyokwerinda mu gavumenti ya wakati Vincent Pamanga Kisempijja ono yakiikiridde gavumenti atuusizza obubaka obusaasira omusumba Jumba okuviibwako maama nga buvudde mu gavumenti ya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti era nga mubaka w'ekitundu ekyo mu Paalamenti w'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba mubaka bw'atisse omubaka omukyalo wa Masaka City Juliet Kakande Nakabuye yeebazizza nnyo omugenzi okuzza obulungi abaana. Ssentebe w'olukiiko lw'abepiskopi mu Uganda era nga ye musumba w'essaza lya Kinda Mityana Bishop Joseph Anthony Zwa akunze abantu balwanyisa endwadde nabo kibayamba okuwangaala ng'omugenzi ono afiiridde ku myaka 95 egy'obukulu. Nga bavudde mu bulamu bw'ensi eno, naye ng'ate oluusi ekiba ky'embulamu bw'ensi eno lumbe olukwatire. Nzirayo ku kali abasajja n'abakazi abalala kibasobola, nze lwaki sikisobola? Ffe abakyali abalamu tunyiikire nnyo okulaba nti naffe mu biseera byaffe obulamu bwaffe buwangaala. Tulwanyise endwadde, tubeere n'emirembe, ate tukolagane bulungi. Nsuubira era ndowooza
naffe tunasobola okuwangaala emyaka mingi okufaanana nga bakadde baffe bano betusiibula. Wabaddewo ekitambiro kya mmisa ekikulembeddwa omusigire w'omusumba w'essaza ly'e Masaka Monsenyeri Dominico Ssengoba ayogedde ku mugenzi nti abadde mwetoowaze wa kisa, omukozi, omuntu mulamu era omuntu w'abantu, omugunjuzi ate omuzadde omulungi. Bishop Severus Jumba yeebazizza nnyo bonna abamubeereddewo mu kaseera kano ak'okusoomoozebwa. Obudde bugayegaye nate olusozi Masaba Luzemu okubumbulukuka ku ludda lwa disitulikiti y'e Bududa olwannamutikwa w'enkuba afukumuka ensangi zino era owulira bino ebintu bingi byonoonese omuli ebizimbe n'ebirime. Gombola bbiri ey'e Bududa n'ey'e Bukibino ze zisinze okukosebwa wabula eky'omukisa omulungi mpawo yafiiridde mu njege eno. Kitegeezeddwa nti enkuba eno bikokye evuddeko ettaka okubumbulukuka etonyedde essaawa 5 ez'ekutte mu muluka gw'e Bukabuusi ne Bukibino era abantu basukka mu 97 badduse mu maka gaabwe okwetegula ekibabu ne gye buli eno babundabunda tebasigaza wakwegeka luba. Mu birala ebisaanyeewo mubaddemu kaabuyonjo 23 ekkanisa ya Bududa Salvation, ekereziya eya St Mary's Catholic Church gattako ebibiina 5 ku ssomero lya Busayi Primary School n'oluguudo lwa disitulikiti oluva Namayisu okuyita Eshisabasi ne luggukira e Bukibokoro nalwo luzibiddwa. Irene Nakasito omwogezi w'ekitongole kya Uganda Red Cross agambye nti bakola ekisoboka kyonna okutaasa abantu abo naye nti embeera eri e Bududa yeraliikiriza. Bino byaguddewo mu bifo ebyo ebibaddemu cracks oba enjatika z'ettaka kuno kuliko Bukibino ne Bukabusi. Ennyumba 162 ze zikoseddwa mu landslide eno era nga zino zirimu abantu abakunukkiriza 972. Enzizi 3 nazo zaaziikiddwa, obuzikaabuyonjo 123 zaaziikiddwa era kino kitadde ku buninga obulamu bw'abantu abasoba mu 5 okubanga kati tebalina mazzi ga kunywa oba n'amazzi amayonjo ag'okukozesa mu bulamu obwa bulijjo. Tulina kye tuyitawo gravity flow oba gano ge mazzi amangi agava waggulu mu nsozi agateekebwawo abantu okusena nago tegakyasoboka kati kusenebwa olwa landslide eno eriwo. Bino nno bijjidde mu kiseera nga gavumenti yakamala okudduukirira abantu abasooka okukosebwa amataba era ezzeerabula abantu abakyesigiriza mu bitundu by'olusozi olwo ebirimu ennyafa okubyamuka olw'okwewala emitawaana. Guno omulundi gwa kusatu ng'e Bududa wabaayo amataba n'okubumbulukuka kw'ettaka mu bbanga lya mwezi gumu gwokka. Abakulembeze ba disitulikiti y'e Kalangala mu bizinga by'Essese batadde akazito okubakulira amagye ga UPDF agalwanyisa envuba embi ku nnyanja Nalubaale nga baagala bakangavvula abajaasi baabwe abasiiwufu b'empisa abadda ku bavubi ne babanyagako ebyennyanja byabwe. Banyonyodde nti mu kutalaaga ebizinga by'Essese ke babaddemu abavubi abasinga obungi beemulugunyiza ku bajaasi abo nti babasinkana ku nnyanja wakati naddala mu mazzi amawanvu nga be bagayita ne babawambako ebyennyanja byabwe. Bano bagamba nti bawamba byennyanja byokka oluusi batwala n'ebintu babeera nabyo omuli n'amafuta. Helen Nakimbuli omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalangala agambye nti okwemulugunya kuno bakusanze nnyo mu bizinga eby'enjawulo mu disitulikiti y'e Kalangala. Babagamba bo bennyini banyini b'ennyanja be babijjamu ate ne babiteeka mu lyato lyabali mutuwe ebyennyanja ebyo muvuge mugende. Wano juzi kyali ku kizinga ky'Enkese mu gombolola y'e Bubeke misana tukunga buli omu alaba n'abaali babatoloseeko bagenze kwetaasa ebyennyanja byabwe bafunye baleme kubibatwalako ne babagoba emisinde ne babasimbako paka bwe babakwata mutuwe ebyennyanja bino naye nga bwe bababuuza tuziza gwaki muvuba malobo. Kino tekiri fair n'akamu bebalekerawo okutulugunya Munnayuganda ateekamu ssente ye ate abasinga baba bafunye looni. Omuntu afunye looni agenda atandika okuvuba atandika okusasula mpola mpola. Kyokka gwe buli kyennyanja kyakwata n'okimuggyako eno ensi eragawa. Nakimuli era agambye nti abajaasi bano okumanya babasobedde ekigendererwa kyabatwaza ku nnyanja kakano tekyategeerekeka.
abakola kino bakirekera okubanga abavubi baffe bateekamu ssente nnyingi. Nze kinnuma nnyo okuba nti omuntu akeera n'akwata ssente obukadde n'obukadde bw'ensimbi n'ateekawo eryato lye baagala mu mateeka n'agula obutimba obwetaagibwa mu mateeka n'ateekamu buli kimu n'ateekamu amafuta n'agenda n'aleeta ebyennyanja ate ggwe ovudde eri kubanga ggwe oyina emmundu oli w'amaanyi oli wa kitalo n'obajjako ebyennyanja byabwe si kyabwe nkanya n'omulundi n'ogumu. Omubaka Moses Kabuuso akiikirira Kyamuswa agambye nti abantu b'e Kalangala bakooye nnyo okutuntuzibwa abamagye n'agamba nti amagye gano ebyokulwanyisa envubu embi byakavaako dda kati nabo baafuuka bavubi. Balina ebitongole bibiri abapoliisi Marines MPD Marines babateeka ku nnyanja batandike ng'okulawuna kubanga waliyo ababbi abapirates ababeera ku mazzi. Bapirates bajja ne batiisatiisa abavubi ne babajjako yingini bo ne bazitwala ababbi. Kati ekireesa Marines eya poliisi n'eya UPDF babeerenga nga bakuuma abavubi abo. Ate abavubi babagenza okukola okunoonya ebyennyanja bano abasirikale babasanga mu nnyanja ey'ewala ne babajjako ebyennyanja byabwe ne babajjako n'amafuta. Deogracious Sentiba ayogerera ekitongole kya UPDF ekirwanyisa envubu embi ebyogerwa bana abisambaze. Abantu abo bazibu abasirikale baffe bonna abaliyo bali informed. Tetulwanisa envubu embi tugirwanisa abalina obutimba obukyamu abalina amaato amakyamu abalina amaloba amakyamu balwanisa ku mazzi ku ttaka ne mbutale. Kati abo bennyini be baagala ogenda mu maaso n'envubu embi abavubi kati balina okukkiriza bw'aba alina oli muntu yenna nga alina kyeyemulugunya nga bamukutte. Abantu nabo bazibu naye bali abavubi abolaba bakwata ebitimba ebinene bateeka n'obutono ne bavuba kintu kyonna nga bavuba n'osanga ng'alina obutono ng'alina n'ebiki n'ebinene okubalemesa okubakyayisa envubu embi eyo ku magezi gaabwe ge bakola tubikwata ne tukutwala ne tukuteeka ku poliisi kooti nekola omulimu gwayo ne tukukyajinga. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutuusibwako langi ya Global Paints, langi esinga okunyiriza ate nga tekaddiwa erimbika eby'enjawulo. Saako Sahara Muchuzi Mix akanzaali akawa envaazo obuwoomi obusukkulumu nga balina Sahara tangawizi tea amajaani agawa chaiwo eddekende. Omusango gw'ebyokulonda guteekeddwa okuwulirwa mu bwangu nga munnamateeka Lubaze Nalukoola bw'annyonnyola. Era gwo guwulirwa ebbanga lya nnaku 30 kasita gutandika okuwulirwa. Amateeka gagamba nti gusobola n'okuwulirwa buli lunaku nga tewali kwosa era ne gusalwa mu bunnambiro. Omanye emisango egyo butafaanana ng'emirala gamba ng'ogwokaayanira ettaka. Ettaka ddyo terisenguka teriggwaawo naye obwa mmemba bwa paalamenti ekisanja kiba kya bbanga ggere na bwe kityo oyo aba aweereddwa obuvunaanyizibwa obwo aba asaanye okutwala emirimu gye mu maaso. Kyova olaba emisango girina okuggwa mangu abo abaweereddwa obuvunaanyizibwa bakole nga tebataataaganyizibwa. Minisitule y'ebyobulamu egambye nti abantu ab'enkuza abawerako wano mu ggwanga bakyagaanye okwegema ekirwadde kino mu mamawuggwe ekintu eky'obulabe ennyo mu lutalo lw'okufutiza ekirwadde kino. Abakulu bagamba nti newankubadde ekirwadde kyongedde okukendeera ebitundu 19 ku 100 naye omuwendo gw'abakozi mu bitongole ebimu omuli abasirikale abasomesa n'abasawo abeegemye gukyali mutono ddala. Alipoota ya Minisitule y'ebyobulamu kugema obulwadde buno eraze nti abantu abakagemebwa okutwalira mbawezi obukadde 2,668 mu 8 mu 361 naye abakozi ab'enkiza abasinga obungi bakyagugubye. Minisitule y'ebyobulamu egamba nti ku basawo emitwalo 15 abasuubirwa okugemebwa ebitundu 43 abasawo ebitundu 43 ku buli 100 bye bakajjumbira ate abasomesa emitwalo 55 be basuubirwa okugemebwa naye 21 ku buli 100 bokka be bakeegemesa. Ku basirikale emitwalo 25 abasuubirwa okugemebwa ebitundu 23 ku buli 100 be bokka bakajjumbira ate abantu abalina endwadde ez'olukonvuba balinga emitwalo 50 abasuubirwa naye 3 ku buli 100 be bokka bakajjumbira. Mu ngeri emu kizoliddwa nti abakadde abasuba mu mitwalo 33 n'emitwalo 33 abasuubirwa okugemebwa naye ebitundu 5 be bokka bakagemebwa. Dr. Jane Ruth Achero, Minisita y'ebyobulamu agambye nti abantu okwesigiriza kivudde ku buteesiga nnyo ddagala eribaweebwa kyokka n'alabula nti akawuka
k'ekika kya Delta variant kakyaliwo nnyo mu ggwanga lino nga kayinza okwongera okufuta obbala ekirwadde ne kituddamu envuunula bibya. Dr. Chenya agambye nti kaakano obulwadde buzzeemu okweriisa enkuli mu kibuga Kampala naddala mu masekkati gaakyo ne mu bitundu by'e Soroti mu Teeso nga n'abafu abasinga obungi ensangi zino eyo gye bava. The daily average number of deaths has declined to between 2 to 5 compared to 57 deaths at the height of the second wave. In the last 1 week, Kampala City has again emerged as the region with the highest number of infections, followed very closely by Teso sub-region. And in Teso sub-region, we have affected districts as Soroti and Katakwi areas. Since the resurgence from June to date, Teso has recorded 167 COVID-19 deaths. The central region, Kalungu, and obviously Wakiso. Eyali munnamawulire wa President Museveni yasookera ddala era nga yakyasinze okuweereza ebbanga eddene ku kifo ekyo Hope Kishande Kivengere aziikidde olwaleero ewaabwe ku kyalo Lugarama mu munisipaali y'e Kabale. Omugenzi Hope Kivengere yafiira mu ddwaliro ly'e Nakasero nnaku ntono eziise oluvannyuma lw'okulwalira akaseera. President Yoweri Museveni mubaka bwaweereza obumusomeddwa omubaka we ow'enjawulo Dr. Ruhakana Rugunda asiimye nnyo omugenzi oyo nti abadde mukozi ateebalira. When my convoy was on the way to Gulu, one of the guards pointed out that he could see Hope's car parked by the roadside. I asked why she was changing a tire herself and not the driver. He replied that he did not have a driver, never had one, and would never have one. She said she knew all about cars and could fix things herself. I could always detect the noble character of Hope's parents in her. It was easy to see a reflection of our renowned evangelist, Bishop Festo Kivengere, and his wife. We were privileged to associate and work with a person of her caliber and also her vision. She was known for her efficiency at work. Minisita w'ebyobutebenkevu Jim Katugugu Muhweza atendereza Kivengere nti abadde mukazi muvumu nti era bwe baali mu lutalo lwa NRM yamutaasa okuttibwa bwe yamubudamya okumalira ddala ebbanga eriwera amangu ddala nga yakatoloka mu poliisi mwe yali aweereza ebiseera ebyo. Mu 1998 omubululu bwa elections bwa nyuma y'okwihaho Amin hakabaho group ebeereebenderwe President Museveni ya UPM barukakanisa politics ezakare ezabiri nizibaganisamu abantu. President Museveni kuyarangirira olutaro batandika kukwata abantu so nyowe nkandi omupoliisi obu niwe n'abagenzi banje General Tinyefuza Leti Tumukunde batukwata batuta omu kihome kandi bwanyuma twamanya ngu nibaza kutwita so twasharamu kurwana n'abasirikare ngu turije omu kihome nkaruga omu Jinja Road Police Station Hope obwakana ashomesa. Omulabirizi wa Kigezi Diocese Engineer George Bagamuhunda akulembeddemu okusabira omugenzi akuutidde abakkiriza okulekanga omukululo mu buweereza bwabwe n'ategeeza nti omugenzi Hope Kivengere anajjukirwanga nnyo olw'obuweereza bwe obulungi n'empisa z'abadayolesa. Omugenzi Kishande Hope Kivengere yazaalibwa mu mwaka 1949. Yazaalibwa yali omulabirizi wa Kigezi omugenzi Festo Kivengere yali omubulizi w'enjiri omutumufu mu ggwanga ne Kanoni Merabu Kivengere. Express mukwano gw'abangi byongedde ebyayo okuba ebibi mu lijja binywera Uganda Premier League bwekubiddwa omulundi ogwokubiri ogw'omudiringanwa nga UPDF egikubidde mu kisaawe Bombo goole emu ku bwereere. Goolo ya UPDF eteebeddwa Musa Mudde nga ebadde yakusimula penalty mu ddakiika eya 56. Newankubadde UPDF ewangudde omupiira guno naye egumazeeko n'abazannyi 10 olwa Ivan Ahimbisibwa aweereddwa kaadi emmyufu mu ddakiika eya 29 olw'okuzannyisa ettima. Kakana Express ekubiddwa emipiira gyonna ebiri gye yakazannya mu liigi eno yasooka kubwa Arua Hills goal zaali 2 ku bwereere mu kisaawe Wankulukuku. Wabula Express ezannya omupiira gwa leero nga terina mutendesi waayo ku kisaawe Waswa Bosa olw'ekkoligo lyaliko ery'emipiira 3. Empiira emirala KCC ekubye Gaddafi goolo 2-1 mu kisaawe Erugogo era goolo za KCC ziteebeddwa Ashraf Mugume ne Davis Kasirye ate nga ne Toro United ekubye Mbarara City emu ku bwereere Fort Portal ng'eteebeddwa Marvin Oshaba.
ate mpaka za Premier League ebungereza Chelsea eyongedde okwenyoleza ku ntiko y'ababinywera ekubye Norwich City goolo 7 ku bwerere so nga Watford ekubye Everton 5-2. Crystal Palace erimaganye ne Newcastle 1-1, Southampton erimaganye ne Burnley 2-2 nga mu kiseera kino Manchester City bakyattunka ne Brighton naye kaakano ebivaayo biraga nti Manchester City omupiira gwetisse goolo 3-1. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Gavumenti ya China eyisizza etteeka ku ngunjula y'abaana ab'omulembe guno ogwa tekinologiya n'eweera eky'amasomero okutikkanga abaana homework gwe balina okukola nga bazzeeyo eka. Mu tteeka lye limu gavumenti ya China ekendeezeza obudde obw'okusoma eri abaana abato n'ekendeeza n'obudde abaana bwe balina okubeera ku internet era kirambikiddwa nti abaana bwe baba bavudde ku ssomero baweebwenga obudde obumala okuwummula, okukola dduyiro n'okugunjulwa abazadde. China egamba nti baawaba nnyo abazadde ne beesambira ddala obuvunaanyizibwa bw'okubeerako n'abaana nga babalambika ku kino na kiri abaana babalekera amasomero okubagunjula mu buli nsonga nti ate bwe badde eka obudde babumala ku mutimbagano n'okukola homework abasomesa gwe babatikka. Mu tteeka eryo kiragiddwa nti abazadde beddiza obuvunaanyizibwa okugunjula n'okulambika amabujje mu mpisa n'obuwangwa okuzimba obwongo bwabwe n'okubayigiriza okukola emirimu. Akakiiko ka Paalamenti ya China kakola amateeka ke kayisizza etteeka eryo era gavumenti ez'ebitundu ziragiddwa okufuba okulaba nti liteekebwa mu nkola. Etteeka ligenze okujja nga China kye gyeyisa ekiragiro ekiwera amasomero okuwa ebigezo eby'oku mpapula eri abaana abali mu myaka 7 okukka wansi ng'egamba nti bwino oyo talina kyagasa wadde okwongera ku mabujja ago okuggyako okubateganya obuteganya n'okukosa obwongo bwabwe. Wabula bannansi abamu tebasanyukidde etteeka eryo bagambye nti gavumenti okubatika obuvunaanyizibwa bw'okugunjula abaana ekyo tekyasoboka ku mulembe guno kubanga nti bakyatuula buli omu olukya abeera mu kabasana nansi. Gyevuddeko era China yamyumyula amateeka ku nkola ey'okusomeseza abayizi ku mutimbagano naddala eri abasomesa abagwira. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga abuuliridde abazadde wano mu Buganda baddeyo ku nnono ey'okuzza abaana baabwe mu mpisa ez'obuntu bulamu nga kino kye kigenda okuyamba kaweefube okuzza Buganda ku ntikko. Obudde bugayigayi nate Olusozi Masaba Luzemu Okubumbulukuka ku ludda lwa disitulikiti y'e Bududa olwa namutikwa w'enkuba afukumuka ensangi zino era awulira bino ebintu bingi byonooneddwa muli ebizimbe n'ebirime. Abakulembeze e Kalangala batadde akazito okubakulembeze mu ggye lya UPDF erirwanyisa envuba embi bagamba nti abajaasi ebyokulwanyisa envuba embi babivaako dda bwe basanga abavubi ku nnyanja nga banyagako ebyennyanja byabwe. Minisitule y'ebyobulamu egambye nti abantu ab'enkiza abawerako mu ggwanga lino bakyagaanye okwegema ekirwadde lumima mawuggwe ekintu eky'obulabe ennyo mu lutalo olw'okufutiza ekirwadde. Ne gavumenti ya China eyisizza etteeka ku ngunjula y'abaana ab'omulembe guno ogwa tekinologiya n'ewera amasomero okutikkanga abaana homework gwe balina okukola nga bazzeeka. Ge mawulire ekiro kya leero aggundegunde maaso moogi.